bamanyize naawe kati ntandikwa gye twakolamu olugendo luno ye yaleeta ekyo y'abantu kubanga nze kati njukira ebiseera bye najjira wano obuzibu obwali businga okuba ku ndongo yaffe bwali butagikuba mukama katonda wange kati era we najja ne tutuula ku mmeeza ne tuligamba nti endongo eno obuzibu buli luddawa nogamba nti okuyimba mmanyi abantu endongo baagano gikuba bwekiri so siina sente siina kyoba kiyo nabulwa omuntu kugamba nga bwomanyi bwekyali muganda wange netugamba katugikube era Suuna njagala okwebaza nno kankubulira engeri gye nafunamu erinnya kyali kisa kya Katonda naawe kujja Kampala kyova olaba nsanze nnyo challenge mu music wange kubanga omanyi lwaki abantu baali tebasuubira nti nsobola okufuuka liri Pazo kubanga abantu tebantwalanga serious kyekisinga okubonyaabonya mikwano gyange gyonna egiri eyo butantwala serious ate mwatugamba serious okigira abantu tebantwala serious kyekisinga okutawaanya abantu n'abantu bonna benfunye nabo obuzibu omanyi okola ebintu ebitali ya serious nedda nayugumya nnyo muganda wange ate kinkoze bubi okuba nti nkizudde leeti nti ndi w'amaanyi mwatusa kimanyirawo Suuna nekubira zigenda ogule muluka nga sibirinaku kumbe munnaye muganda wange ndi musajja w'amaanyi naye nga sikola ki nga tomanyi so erinnya nalifunira ku kisa kya Katonda ate wakola bondi y'amaanyi kubanga wakonekitinga ennyimba zino kubukedde ekiro n'okuba ennyimba kaakati ennyimba zino bw'ozikuba Masaka n'akwata omuliro nga buli bandi y'akadongo kamu eva e Masaka eŋŋamba owaaye waliwo omuntu eba yali Kalonantongo oyo yaŋŋamba tubadde Masaka eyo mu ttuwa ne Golodeni naye endongo yevuga e Masaka ku street so amaanyi gange bw'okuba endongo ebiseera ebyo gawa mattuka eyo Masaka gayingirawa mu Kampala muno kakati nezijafuna erinnya ng'abantu abamu baali tebakyagala liri Pazo nfuna erinnya naye waliwo ekintu kimu kye nayiga ku luyimba oyinza okuba toyagala muntu muganda wange naye oluyimba olwo oba weebaseewo n'oluwulira nga tolina kyaddukolera owulira ozo watwagala muntu n'obika amatu olemedde owulira nga tolwagala n'omuntu tomwagala oba olinnya kaboodako ne luddamu ne lukusanga nga akabooda kakakuteekaku n'oluwulira oba otuuka ku mulimu gy'okola n'oluwulira kakati yoyo liri Pazo abantu abamu naddala mu kitundu gy'empangaalira emakingi kuba nabeeranga omwo nga ntambula nzunga n'abayimbi abantu nga tebakkiriza nti tewandabanga e Masaka mwenzija nkuzungirako nakulabanga ng'ojja ne bakenzo neesiba ku buli muyimbi neegayirira buli muntu anyambe nga mmanyi nga nkiwulira Suuna nsobola nze Suuna ekisumbuwa abantu era Suuna njagala nnyo ensi erimanya amazima nti nkuba endongo just butalotalo buno bu challenges kubanga abantu balwanyisa nnyo omuntu wa challenge oli wantalo nedda kankikulage Suuna abamu ku bantu abasinze okufuna ekizibu ng'ekyange Zizabafana Uganda music industry etya nnyo omuntu ali talented bamutya nnyo bamulwanyisa bamugobe mu game aveewo kati ye Zizabafana Suuna abamu ku bantu bensinga okukkiriza Uganda wano nti bayimba bakuba endongo Zizabafana naye business gye tulimu eya Uganda music industry ekibikka teyagala ayembulesinge bannayuganda gift mukama gye yamuwa buli lwabanga abanyiga nga banyiga tusaba baganda baffe bano kubanga essuubi lyaffe lyasigala mbafaani bano but appreciating ati liri Pazo mumanya nti muli talented nnyo nga ate mugira mufuuka ekirala oluusi kakati Suuna omuntu ajja kugamba ofuuka ekirala otya Suuna nze natuuka kugamba abantu olina akugamba Pazo nze tonzijukire noba buli kimu nkikoze sheezo obwerero zinyimbisiza sente enkalu nkuwadde oyagala nkwate nkuwe mukazi wange mukuleetere ku buliriwo ondeke osiime nti nkusasudde Suuna kiki otamanyi kikubidde abantu ebivulu ebyobwerere Suuna abantu bawadde ku busente obukalu naye Suuna njagala okwebaza ne muganda wange mbaziira ttoni mwebale nnyo erinnya lya Lunnaba okuba nti mulikuumidde waggulu
naye njagala okubuulira music industry ya Uganda abantu abagirimu betukola nabo emirimu gino batya nnyo omuntu ali talented kati ekizibu ekyo omuntu asinga okifeesinga bafana bamanyi that guy is really talented nnyo ziza bafana naye buli lwabanga afubayo bamunyiga ddayo naye omanyi kwe kiva emitima muli munda hate bro kati people abantu bamanyi Suuna nze Suuna lwakuba nti tulinawo zi live za radio show nti leero tujje kati tuli wali mu studio kubando teekayo track batijjisa nange bateekayo wali track kati tuyimbe olwaleero tuyimbe twagala oluyimba lugwe mu dakiika ezo sate nga lulimu ebigambo by'amakulu Suuna awo tujja kuzuula abayimbi ojja kulaba abayimbi bwe tubafulumya mu bukedde wano fuluma biganyi otegera nafunye omukisa n'enyimbako n'ewizo njagala okikulaga mugana ngono melody yabaddewo wizo nangwa mu kifuba nangamba musajja gwe bwe nasooka okuyimba naye yali Pazo musajja muwandiisi yakwata olupapula nenkwata olupapula kulimba lwajjukira ne maamaani bulijjo sikimanyi nti musajja gwoli talented bwotyo omulala yazzeemu kiŋŋamba wizo nanga nkwagadde nnyo bulijjo sikubuukanga nti oli musajja muyiiya bwotyo twadde tukola oluyimba ne melody ono so kati abantu Suuna be balina okutuyamba kubagira muganange era Suuna buli lwoba ng'ofunye erinnya ng'olifunye lwa ssente teririwangaala n'ennyimba zo bajja kuzeerabira mangu kubanga ennyimba zo tezaali za ddala just zaali za kusiigirira mugaati bantu kubalimbalimba kubibakakaaka Suuna nga tebyali byaki bya ddala so njagala nnyo Mukama ansaasire tuyimbe music Suuna ne bwe tuli batuvuddewo asigalewo Suuna kyennyamiza nnyo okuba nti oba ova ewaka emakindi n'osanga oluyimba lwakafeero oba otuuka emakindi n'osanga oluyimba lwakafeero nokkirira ku paaka n'osanga oluyimba lwakafeero natumirwako oluyimba lwakafeero emirundi 6 olunaku ne ŋŋamba abasajja bano baali ku real music tebaali ku music wakola ki wakufeekinga so Ben Mukama Katonda agenze ekyo abantu akibalaga kitegedde muganda wange webale nongo kimanyi mu bantu abasoka okukkiririzaamu ekyo kimanyi ekyo nti nalinze muganda bwemba nga njogera ku bayimbi benali nsimbiddewo ekkuuli neŋŋaaka kati okufa n'obutanyagwa era nebaza Mukama Katonda nti kino yakisobozesa ebimu ku bintu bye nali ntuddekaawo nensabirira Mukama Katonda nemugamba Mukama nsaba tugguse lutalo luno kyandibadde kinkola bubi nze Suuna olunaku lwe nakulabanga okutte ebbaaga oyingidde ekibuga nagamba kati nyimbye kaveera ka yero yalina akaveera ka MTN omaitwogere mazima bro Mukama tutaddeko ekisa namba wayo nze nalaba Suuna Ben wange yalina akaveera ka MTN otegeera akaveera ka MTN ng'akubye kasanduke najja naye Suuna bwe wansangira nali nnyimba nali nkola ki nga nnyina zibiva muntu oyo ninga abantu sebo bantu baga nedda tolina byoyimba kitegeeza Suuna oluyimba era bannange Suuna mwebaze Katonda kyokula abantu babaagala nnyo Suuna mugenda kufuna ebirungi bingi kubanga temwegulumiza Suuna buli muntu asobola okubeera n'oluyimba olulungi singa omukkiririzaamu kyekibula mu industry yaffe abantu baagala kuzannya oluyimba lumaze okukwata naye Suuna nembazira ttone mukwata oluyimba oba omuyimbi mumusanze lya ntonde ne mukwata akayimba ne mujja ne mukazimbirira waliwo nakirabako waliwo omwana gwe mwakikolera beti bamuyitaani goni nerumba simanyi divuzi akayimba ako bo kalina okazanyiremu abantu oli tagimanyi gye yava kukoleera tamanyi Suuna gye yajja liri Pazo kati yagwa mu luyimba nga lumaze okukwata n'ayagala akozese liri Pazo emirimu gyonna ng'alinga akoze eki nawe n'oganda ye bannaaye naye kale mazima yadde ki naye gwe bwe mbalabala mu luyimba lwange olubuukidde lukutte waliwo abasajja ba Suuna abaalutandika nga gwe tolwagala naddwagala nga terukunyumira nze nakuba genda ogule emmotoka Suuna abayaaye nga bawakana wa oyo liri Pazo akayimba ke kakutte Masaka eri ewaabwe nakuba omundu evuge ne bawakana wa oyo akayimba ke kakutte Masaka eri waabwe ne mbagamba okay ne bagenda ogule emmotoka wa
akakayimba kali Pazo kakutte Masaka eri waabwe bannamasaka balina amaalo bagula nnyo amamotoka kati olaba Lunabe nebwo ku nsonga eyo kanzeko kokusaidiyo kubanga nange ndiwe Masaka buli bwokola ekintu ekyakabi nga bagamba nti oyo wakabi abe Masaka be bamumatira notegeka sho mu Kampala wakati nejjula era ne basigala nga bagamba mbu abantu bavudde Masaka ne bajja abantu bayigo okukkiriza ate bayigo oku appreciate nga watandika ekinyanya nekugamba Suuna tova ku trend yo yakabi nensanga abayaye makingi nga bagamba wa ebyo byali wewe Masaka abireeta na wane Kampala binaakola najjanga nkugamba Suuna nyweze ekiki ekinyanya tukivaako ne tukuba bulengo ogwasooka abantu ne bajjula nekangamu ogwaddeko abantu nga bali mu kkubo motoka ne zikwata jjaamu Suuna muganda wange abantu bayigenga okukkiriza ekitawanyiza abantu bawano ne bwolaba Suuna industry eno tugenda kufa abantu abamu nga baavu tufuuke ekisekererwa butakkiriza nze nzikiriza nti omwana yayimbye akayimba ke bakabasajja bakola ki you appreciate oba omwana abadde asiiga njala oba abadde makindye you appreciate kikkirize nti Mukama yamu blessings Lunabe lwaki emabegako wakati ndaba kikendedde era njaga mmanyi lwaki kikendedde kitya badde bakubulandinga ng'omuntu ow'entalo Lunabe olwana nnyo Lunabe ojeregereza nnyo abantu balina ekintu kimu tebatamanyeko Suuna gwokimanyi era kankibuulira abawuliriza nsaaga nnyo era okusaaga kundeetedde ebizibu nsaaga nnyo Suuna mutuze nsobola okunyumya emboozi n'olaba nga nkola interview kumbe ndi mu kusaaga ndi mu kunyumya ku mutima kati nduuzi olina abitwala serious bwe nakitegeera nti ante bamanyi nti mba nsaaga ngenda mpola ate olina ekigambo kye waŋŋamba run to reserve your comment mu bintu ebimu reserve yoki your comment so abantu bategeere nti liri Pazo ono Suuna Mukama yeebale era Mukama yeebale kati onoonya liri Pazo omulabira mu katalo konna ne wakubula gwe ne bw'oyagala otya ompakuleka olutalo siddamu kubanga nabuulirirwa luli nali musiru omanyi lwaki nabibeerangamu kuba nali musiru nga mbisana naye basiru bannange kati sikyali musiru saagala kubeera mbi ya kisiru otegedde era neebasa nnyo Mukama kubanga omwoyo gw'obusiru nagusabira kati ndi musajja mugezi Suuna Ben kiriya yaga sho buli kimu kiri mulaala akabaga kaliko bamuva Bulaaya ebiwale binyirira ensusumaama waletite bigikube kigwe kiganda lengera buyaye bukunya Suuna atalinawo aweka ejjinja sho gukirako musomo gw'abakulu omuziki lubeerera ddala lunaku lukulu sabaga kabina datedote waini bebisho ojoddemu okunkwana wankwana bubi nnyo kiriya omuziki kiriya ebyokunywa kiriya abakunyumirwa mugambe nti Puulo Suuna nkubuulire Puulo nkubuulire olimba olwo lwokubya olulaba ze zimu ku nnyimba zange ez'amaanyi zikuba sho kituufu naye nalukuba wano e Kampala nga tebalukuba nga tebalukuba zzebo nga balaga si lwakabi Suuna nze nalufiirako nalukuba nga tebalukuba nga baga si lwakabi ne baluganda kati ate bw'omala okukwatayo olingaga liri Pazo nyina nze gundi okuva wano mbadde njagala onyimbireko ewakiso n'otunulaatunula mwana wa maama baaliwa ng'ekoledde baaliwa n'otunulaatunula mu isitolewo nga talinawo alabikira n'ogana naye mazima tekiri feya ndeka kuba nakwegayirira onnyambe n'ogaana kati ate olaba nyengezezza oyagala okundaga nti oliki olikyali wange naye nga tobaddeewo mu kubonaabona kwange tobaddeewo mu kakomando kafaako okubunzaali tobaddeewo otegeera Suuna tobaddeewo muganda nga talinawo alabikira tabaddeewo nga tutambuza ebigere okuva ku bunzaali tugende ekibuya olinnye takisi ogendeko e Masaka nga teri nakuyita nti Suuna wuuyo
otegera mwana wa mama nawe noyimirira ng'omusajja omukulu nomugamba naye nedda mpaayo amafuta wambwa yeeraga omulabye yakubya akayimba kamu katumulinde nga zaako naye ng'otunuulira mu yisitolewo talinawo alabikidde kyokka ate ayagala okole ki ayagala naawe omubeereremu muyige ng'okuyamba abantu okuviira ddala wansi omuntu buli lw'omukwatako okuviira ddala wansi tasobola kwerabira batono nnyo newankubadde beerabira naye munno buli lw'omukwatako ajjukira n'agamba nze Suuna shoyo ng'eri bulenga nsula seebase ne bw'oba tonkubidde essimu kinkakatako nze okuyisaamu essimu nenga muzeeyi kiri kitya abayimbi leero waliyo kasikedio tunajja tukubemuko ku disco kubanga ku mutima kinkwatako naye omanyi lwaki abantu banyigira abantu mu industry oli tiyakkubirako ku luyimba tiyakuteekako yadde ku playlist ye takuteekangako ku top 20 ye naye ye ayagala ojja okole ki okube kumutendera kibi kukapasite ki otegeera bbeeyi so tekibeera feya mwana wa maama ogenda okulaba ng'ofuuse user Suuna abantu nga bakozesa bukozesa ogenda okulaba ozadde omwana ofunye famire abantu baagala kuyimbisa bya bwerere ate ye bwajja ku leediyo oba ku tv tabyogera nti omwana nabadde njagala kumuyimbisiza bwerere wakiso nabadde sirina kye muwadde agamba omwana oyo mubi nnyo yayiga amalala namutimba n'atajja waliwo n'abantu betwakubira sho nga 3 naye nakusaba eyokutano nakusaba eyomukaaga nakusaba eyokumi nanga olina okujja oyimba nga nemuzeeye katosinga wala naga sebo olina okujja abantu bizinesi nga bagifuulira ddala yaki yabwerere n'otuuka nogana naye mwana abantu bagenda kunsekerera bandaba buli lunaku neewuuba ntimba sho ndimbyaki mu byabwerere Suuna otuuka noga mwana ebintu kambikwase bafaani be bamanyi music wange bakole ki suubi n'olisigazeeyo so kibeere kyakuyiga bannaffe abatuwuliriza abali mu eno business oluyimba osobola oddukwata n'olujja mu studio nga Suuna Ben n'embazira bwe bazikwata nga teri n'omu yaluwulidde nga bwe tuleese olwa covid nga toli n'omu yalukoze eki gwe gwennyini n'oluteeka ku leediyo yo oba ku tv yo n'olukuba n'olusigira akazigo n'oluwagazisa abantu kisoboka naye togenda kubeera na respect mu industry gwe muganda wange ali active mu eno business ng'ogifunamu ng'oyagala abantu bakurespecting nti oyo kyali wakabi ng'olinda nnyimba zikutte gwe zozannya ogenda kunyiigira abaana ogenda kukyawa abaana kuba abaana abo baba bakuzalawa baba balaba mujenvudde waabwe nga tolina woolabikira ogisanze ekoledde oyagala ogikola ki okugibuukira kwata oluyimba lwa melody nkole ki nga teri n'omu alumanyi luteeke ku leediyo lukube aveeyo superstars biki mwazitumye mutya United Superstars Association United Superstars Association era nayise ne melody ono era ndowooza omanyi ffe ekitwanjula ekigula luggi kyaffe osooka kukyamulamu ajje omukulu mukama wange ono tulambike bulungi ensonga ye waweero feya ensonga tuzirambike ffenasebo mwate kati mwakikoze mutya uma mwagikubye engwala mwayagadde gikuba ngwala abaliddewo bali boogerako bali tutenda kakati abantu saagala balowooze nti tulwanyisa wuma wuma it's an association nga United Superstars Association naye twafuna obuzibu mu wuma eyo wuma yayingirwamu hypocritism segera bulungi z'omu kuba victim ebyo Suuna byozogamba nti liri Pazo ffe twatandika wuma n'omugenzi radio ku Lafters ne tukola gurupu ya WhatsApp yatandika Save Ugandan Music ne batuteekamu nga bammemba ne tutandika okubaganya ebiki ebirowoozo naye nga bwe nkuganye nti mu industry eno Mukama Katonda ekikaleeta United Superstars Association abayimbi tubeeremu ne class bwe tukola gurupu eyo tuli kuluutinga buli omu agiyingira gurupu ya WhatsApp waliwo bannaffe abamu nga n'ebintu by'ensonga babitwala ng'ebyokubalaata tutandika okudisikasinga mu WhatsApp gurupu e voice note zifuluma abantu abamu bayimbi bannaffe nga bakwata voice note zaffe ebiteeso byaffe bye twogedde mu cabinet ne babifuluma ne babisindika ku media houses
ne bamala ne bakyejjamu wammanze ndi ku gurupu ya wuma naye nze sogera mbeerako nga mbawulira mpozi liri Pazo mukwateka voice note ke ye yayogedde bwati ne bwati ne tugamba kino ekintu kigenda tuleetera ebizibu ne tukiddawa emabbali ogenda okusanga ba radio president nga bagamba tubawulira eyo muwuma naye mwe mukumyo batugamba liri Pazo okumyo omuliro bayimbi bannaffe bennyini nga be bakwata voice notice ne bakola ki ne bazijjayo netugaa tetusobola kubeera mu capacity y'abantu abafaanana buki bwe bati nze nenvaayo nenyiga lefuti mu WhatsApp group nenkola ki nembaamu ebbanga lino lyonna lyondaba badde njagala kutereeza brand yange covid yagenda okugwako nkomewo nga liri Pazo kati wuma nejjanga ebeerawo bakolaakola obuntu tutubuulira ffe nga bammemba abalina ne kadi tebatuyinvitinga otegeera owulira okweyagaliza ffe nga bammemba tebatukola ki tebatuyinvitinga tebatubuulira wuma nejjanga erina engeri gyekyukakyuka muganda wange wuma neetuuka ng'evudde ku levo ey'okubeera nti yali association y'abayimbi kifuuse kibiina kya byabufuzi nga bakubaganyizayo bw'otunuulira boodi yonna abatudde ku kakiiko ka wuma bakkaada ba NRA siri wano nti omanyi buli lwe twogera fakiti era njagala abawuliriza bansonyiwe ne baganda bange abali mu wuma bannange siri Muntalo liri Pazo yabivaamu era njogera bintu biyamba ggwanga abantu bamanye lwaki twatandise United Superstars Association nja kugamba muganda wange Big Eye omu kubakubi bakadingidi ba NRM abasinga mu ggwanga lino wa NRM muganda wange oyo Ibrahim Mayanja Fina Mugerwa wa NRM King Michael wa NRM tetusobola kubeera mu kintu bwe kityo gavumenti eri mbuyinza kinyuma nnyo nti yaki ne waliwo puroguramu ezijja nga siza pate nga siza pate ng'ekibiina nga n'abakulu mu gavumenti batugala ekikulu mwe buli kadde mulowooza buli puroguramu ejja ya byabufuzi ne batuyita mu retreat tuwulirize bye boogera ogenda okuwulira bali mu bintu bya NRM abaana abo abawala bakunyumiza simanyi bwe twagenda ewa Jenogondi ate bwe twamala Jenogondi ate ne tugenda ewa Kanagondi ate ne tuvaayo ne tugenda ewa Kanagondi n'akola bw'ati kakati Kanagondi n'atugamba n'olabanga ekintu muganda wange kiyitiriddemu bakanogundi awo ffe abagezi tuba tulabamu malayalizimu n'okwetega abaana abo baba batufiiriza ejja babako engeri gye bajogerako kati batunuulidde abantu nga nawe mwoli bagamba nti muli baana bato mugundi mu industry eno mwakayingira timugwana kubeera mugundi eyo baaliwa ng'ekoleera balwanira wanga mu nsiko twaliyo tetwabalaba ojja kubuuza nti Melody atuula atya ku mmeeza y'abasuperstar kubanga yaliwo mubuulire kye naggambye otegeera jangu nedda Suuna Ben bw'aba azannya akayimba nga ekidala kikoledde Suuna Ben ng'azannya akayimba ka squeeze waliwo abagenda okuva mu kidaala kya squeeze balekeko abagenda okunyiga omunyigo akayimba ako kakusanga ku dance floor tozina kyogaba baba akutegese kujja kuzina squeeze kati Suuna Ben fe bageza okuzannya akayimba ka squeeze nokwetuli otegede bulungi ate muganda wange RDC tatuula mu lukiiko lwa kabineti yadde abeera appointed by president nedda amubuulire Besigye yafuna ebitiibwa byonna byonna byalina teyakuba ku mmundu wabula yajjanjaba abakola ki abakuba emmundu kati lwaki obuuza Pazo Melody ebituba babijjawo oyinza okwesanga naliri Pazo yawaayo akakopo ka caayi ku mmeeza tomanyi kuba toli munda oyinza okwesanga nga Melody yaleeta akabaketi kebanaabiramu engalo ate n'ekirala ebimu Suuna njagala nnyo okubuulire abantu bano bukodyo bwabwe buli lwe twegattanga abayimbi baagala nnyo batulwanyise tweyawule ne programu za gavumenti kubanga Suuna sente z'aba artist nyingi ziri mu gavumenti awo buli mwaka fandi naye waliwo engeri gyebuliramu obwo bu union awo sente biliyoni zibula bano bagayi bakikola intentionally tufunemu obutakkaanya tuleme okutabagana kati bwe tumala obutatabagana bo sente balye ba artist bakole ki badage kati tebaagala twegatte kyovola bwe balabye nga ne bagamba
kati Palaso ne Kamiliyoni ne David Lutalo ne Lili Pazo kebegase sente zigenda okitegera bulungi omunyago gwabwe tuwagala gukola ki gubasuuza nenga si gubasuuza kubanga gutusaanidde guki omunyago gwaffe keeki y'eggwanga yaffe buli omu ateekeddwa okulya ku keeki yaki n'ebigendera bya association binene nnyo okusinga sente ate n'ebigendera byaffe Suuna binene okusinga sente obumu ku bukwakulizo obukuleeta mu association yaffe mwagala kutegula nedda twagala kulongoosa bwe twagala okutegula kibi bamutegudde akasente tukagala netwagala tukalye nga tagisande tulinda yunebo okwano kulwa maama byenasuubira si byenafuna ekituufu nalemu okuyita maama wange nanyiga yali anjagala nnyo nnyonzo okubeere mupi nali musiru oba nali mugezi byannemesa okusoma ze nandibadde Suuna nga nange kola ku leediyo lwaki nali musiru byannemesa okusoma nandibadde namba wayo nga nange kola ku New Vision bingi bye nandikoze singa nasoma oba nandifuze bingi bye batuteeseza abaana b'ekooki 226 nzijya lwasonga ya bwino kolayoki kwata mwana ekisumbuwa nakugambye Suuna sikyogedde wano namba wayo olikodinze akantu ako tusigazize emyaka emeka tugende mu 2026 ekisinga okusumbuwa abantu bonna mu nsi muno n'abanfunyeeko obuzibu butantwala siriyasi muganda wange saagala oleme kuntwala siriyasi omwaka gwa 2026 ogenda kukola ki ngenda gende Kooki gyomanyi obulungi e Rwanda ngenda gende Kooki bampulira kuba bannindiridde olwedde ndi mubaka waabwe ow'omumitima nawangula dda Kabingo Butiti ensozi 2 Buyamba wonna Lumbu ogenda kukola ki ngende Kooki ngenda kwesimbawo ku tikiti ya People Power President wange ya gundi omukulu w'ekibiina Honorable Kyagulanyi yampadde endorsement nagamba lunnabe you deserve that seat ekyo otegedde era kati n'oluzungu oluwulira nayongedde mu accent yo giwulira yes sebo 2026 ngenda kubeera a full member of Honorable MP Kooki County ogenda kujja yani era sebo kwolwo gwojja okubeerawo nga ndayira ebigambo biri bulungi ogenda kujja yani simumanyi omubaka yenna atakoledde bantu ate oba omumanyi ffe tumanyi basegirinya kuba njagala emyezi 6 eginasooka nga ndi mu palamenti Kooki yange ebeere ng'efunya ambulance amagudo ge Kooki gonna njagala bagalime bulungi bwansi enkumbi nja kuzigula buli lwa 6 ng'enkumbi ngikwata nga tugenda tulima ekkubo tukuli bulungi bwansi otegera programu nyina nnene amazzi so bino namba yo recording ogenda kubeera campaign manager ani ono yennyini ye campaign manager ali mu kuseka tomperekere jakwerekera sebo oyinza okumperekera abantu b'Ekooki ne batandisa mbwesiga ngenda kubeera ye mupi w'Ekooki 2026 abalaga Kooki mbalamusizza nnyo nawerekera lutaya ne bamuwa MP2B 2026 Lili Pazo lunnabe aka Mukasasini mutabani wa Nakatwa Sabirine e Kabingo ngenda kubeera MP w'Ekooki nesimbewo nkikirira abantu bange mbakolere balabe Kooki empya kufula Salute champion Musikani ame komanda abafuka badiza tabaduka mu maje tuwambye buwambye amaje tebagalanga tusude zina munkanga wamune zijafanga tebatujoga tebatobamba tegatula bwe gatula bagawamba toleta dogo amaje tebagasiranya emundu evuge yaga yo emundu eseke sho emundu evuge nakayimbe nyimba mmeka why impitirivu zonna tuzimanyi kati abajja ne boogere abagamba mbu Lili Pazo watudde otya mu United Superstars Association mbu simanyi ezo ennyimba ziri mmeka okutuula mu United Superstars Association oteekeddwa okuba nga oweza ennyimba 5 bannayuganda zebakola ki zebamanyi oteekeddwa okuba nga ekifaananyi kyoweekuumya otya ebbanga lyomaze mu music wa Uganda abantu bakusaamu kitiibwa kine tukuveetinga ate akakiiko kaliko abasajja abakambwe akaveetinga
oyinza okuba oli muyimbi ng'obadde olina ennyimba naye omukulu King Saabu akuteeka ku minzaani n'akuveetinga nga tusaanidde kutuula ku United Superstars Association nga tukusindika nga tukutwala Mbamugema mu Bapukami oba Muwuma oba waliwo ekibiina ekirala kiki oba mu Baaligendi Bakyasi na Lubega oba talented abayimbi b'emubende baganda bange tetubalinaako buzibu kino kyetukola twagala tukwagazise gwe omuyimbi ali eyo mu ebyo ebibiina ebirala alimba amugema zonna association tuzisaamu ekitiibwa era tukolera wamu nazo ali muwuma ali mu Legendi okole nnyo osobole okubeera ng'ojja otuula ku mmeeza z'ababedde abanene eziriko amazzi tule ku mmeeza ya Kamiliyoni omuwulire tule omusajja David Lutalo kigenda kuyamba abaana bato okukola ennyo Suuna olusuku talina nsukusa ndoozi owulire oweeruweeru otuule ku mmeeza ne Melody otegedde kyetuli mu kukola tukusikirize nga bw'owulira muganda nti bagagga kwagalana oyinza okuba oli mugagga ng'olina ebizimbe najjeera naye bw'oba tonnazimba kizimbe mu Kampala wakati tetukuteeka mu bagagga kwagalana olina okuba ng'olina ekizimbe mu kibuga wakati ebyaffe kati bw'otunuulira biri okuyingira membership ya mitwalo emeka ebiri okuyingira mu United Supers Association akakadde kalamba member kati oja abantu abalowooza mbu tutwagala sente we are targeting money no we are not targeting money ekikulaga tosobola kubanga oli superstar nga you can't afford kakadde oli superstar nga tolina kakadde ekyo nakyo tukuvetinga ekyo nakyo kikulemesa ndikwatira ku mukazi wange namba wayo ebifaananyi mu ngeri y'okulumya onamba mbwayagala kukakasana akuba n'embaga ebyekisiru kyo Melody kyasoosa efamire ye owokubiri nga ye mukazi we era buli lwokwata ku maali ye muloko dawuni oba obizadde oba olumu eyo gye tunoonyeza ssente Melody yabologanga ente olwesimu eyamukubirwa ng'omusiguze yesoosesa ennyumba ye bamusikani be balina palapase baprodusa abakubi ba tabiri zibakoodi ze bakozesa okusigulanga obwana babakazi balinga baana ekikulu kasita omuwaana musajja munnaali ku leediyo oli ku mukazi we weekeja ani yakwata mu nswa za kateero musajja munnaali mu golodi oli ku mukazi we weekeja gwendi kunge mbwayagala kukakasa n'akuba n'embaga ebyekisiru wulira ono ow'amagye ye yamuzalira ebitukula ku byansikiri nikiwali Masaka mukazi we bamusigula omusiguze bamulya amanda atatya baka abasajja wenoonyeza lunakutta sibonga na mukomu yeruba lumbe sho kiba kiki ekibakoze embaga nga wakamusigula notegeka embaga byonna ebyo bibeera kulumya abasiguze mulina obujozi kalibala bamukuba cupa kupepeya nabaka abasajja kalibala bamuziika mukomusajja lumbe bananga kusigulira omukazi mama so muzikani Suuna twakoze studio yaffe champion yakoze studio bagita tactic eri ku Salama Road akuba beat ennungi muzikani n'ennyimba azikoze ziwere omwana wa mama bajje bamuwagire muganda wange yanyamba nnyo Suuna natuuka Sudaani awo nga tomanyi mmotoka zino zitambuza abantu ziriko ekigambo Mosikani ndi Juba we mmotoka zino nga zimpitako nageno zonna ziriko Mosikani ngamba maani musajja ono yankolera ekintu kyakabinyo kibango mulungi ate ebintu ebiwa bikolera mu mbeera lofiti ebiseera ebyo oluna bwe yakubya olinda oti yalina sente zisobola kusasula studio nange no nga siinaako yadde naye just erabye nti omanyi talente ekwasa ekisa omuntu ng'ali talented kyemulaba nzenna abantu bangi bendaba balina talenti naye nga bakyalinga abatalina abatanafuna kye baagala
naye oluusi talent omanye ofuna ekisa omuntu buli woba ne talent ofuna mangu ekisa eri omuntu alina talent nga kuba oba ogimanya omanya nti kati ono talent mweri naye ketandike ndogula emmotoka oleme kuva nga toguze emmotoka genda weewola emmotoka oleme kuva nga toguze emmotoka genda ogula emmotoka sho genda weewola emmotoka sho gisasule ku kibanja mpola basigaze kaadi ogimala newakubadde lubaluseewo akazitotuukayo n'amasuba ku mwala obulamu bw'okunyola enkata nga bunyuma obulamu bw'okunyola enziga abakazi bagala nzirusinga ogivuga n'omutuzako ne ku boneti bakukubeyo ne kaserefi entinda bateeke mu kadikini sifuddeeyo kuba njogerera mbu tannazimba kyokka kati agula mmotoka sente zo waziguzeemu ettaka ezange naziguzeemu emmotoka genda ogule emmotoka Suuna Ben yagigula genda weewola emmotoka wagula emmotoka mpya nnyo olimba genda mu bbanga ettono Katonda agabanga bw'ayagala emikisa gya faazangopya tukutuku giwulire bwetokota nnyabo sabira bukalango ku wiikendi kiggwera luweero abakazi bako bakuba obulipo nga basaba mbatwalekeyo mu kidongo engoye tugolola buno obukindo puulo Suuna nkubuulira disitulikiti esinga okwagala liri Pazo Kayunga Mukono Luweero mba Melody Mityana Masaka Western Uganda Bundi buje eyo nnaku bizinga by'ennyanja